Omusumba Solomon Mwesige nga ye president ow'ekitongole kya Feed the Hungry East Africa akalatidde abaami ku kyalo Karemwa ekiri mu muluka gw'Erologoka mu district y'e Kotido okukomya okulera engalo n'okukeera wansi w'ebisiikirize by'emiti okuwujjaala wabula beenyigire mu by'obulimi basobole okugoba enjala n'obwavu mu maka gaabwe. Our men, you will carry your ekicholong and go to your garden, sit and you dig. Huh? You don't sit under the tree and you don't use the water to do your gardens. You don't carry a kicholong and sit here when water is going and you are not digging. Amagezi gano agabaweeredde mu kibangirizi mwe bakuŋŋaanidde okusobola okufuna emmere gy'abaleetedde ng'ono asoose kubaliisa mmere y'omwoyo era n'ababuulira ku mukwano gwa Yesu gw'alina gye bali n'abasaba okumwekwata mu buli mbeera. The most important thing in life is to have Jesus in your heart. Abannyonnyodde ku pulojekiti y'amazzi g'abasembereza agagenda okubayamba mu kufukirira ebirime byabwe n'okuyambako mu by'obulamu obwa bulijjo ate nga n'ente ezinywako kubanga gano gagenda kubeerawo mu bungi. We drilled a well there so that we can get water from the ground. So if rain doesn't come from up, then we get water from the ground. Number one, we are going to give you water so that you can drink and bathe. Huh? Then we will put there a section where your animals can come and get water. We are going to give you water again that will be going through to go to your gardens. Abakuutidde okukuuma enzizi zino ate bafuba okulaba nga balima emmere emala agenda okuddayo ng'enjala yafuuka lufume waabwe. I'm asking for one thing. Protect everything we have bought and we have brought for you. Will you protect what we are bringing for you? I want to come and I find when your gardens are doing good. Abategeezezza nti guno gwe mulundi gwasembye okubawa emmere kuba oluvannyuma lw'amazzi gano bajja kuba basobolera ddala okwerimira eyabwe n'abasuubiza n'okubawa ensigo y'omuwemba gye bagenda okusimba era ng'asimye abo bonna abamukwasirizaako. Today, I'm going to give this village food for the last time. Because from today, you are going to plant your own food. Or vegetables at least. So that you have something to eat. Because you have water. I'll give you food. One time, I will give you seeds for you to plant. Omusumba Mwesige atuseeko n'emizimanyati ez'enjawulo gy'asanze abakyala okuli Akwenya Abia wamu ne Nayo Nairi nga bano bafiibwako bbaabwe n'abalekera abaana 11. Bawaabwe yafa njala, enjala eyamutta n'aleka banamwandu 2 ne bamulekwa 11. Kati famire ey'abantu 13 eno y'emmere gye bategese gye bagenda okulya. Oba buno buki nti bagenda bufumba bamale galya. Bano babeerawo ku bitontogolo bye bafuna ebbalirirwe nga n'oluusi abaana babaliisa ntunga embisi nga bw'olaba. Mu manyate endala gy'atuuse asanze abantu bakuŋŋaanye nga bano banojjola amakoola ge bakuŋŋaanye okuva e Bule n'Ebweya era nga bakuŋŋaanira mu bibinja oluvannyuma lwe yali kifu w'ekyalo eyali abalabirira okubafaako. Kiseera kino
omwami oba eyandisenga community leader yali alabirira abantu bonna bolaba wano yabafaako ono ye mukyala Mama Lukia gwe yaleka alina obuvunaanyizibwa obw'abantu bonna bano boolaba okusobola okulaba nga babeerawo ekyokulya kyafuuka ekyokulya era nga wobalabira bakuŋŋaanya ebikoola bya amakoola ge bafumba mu kiseera kino ne basobola okubeezaawo obulamu bw'oba oli eyo munaffe ng'okyayinza okudduukirira kyekiseera okole kino kuba Omusumba Solomon Mwesige buno bwe bumu ku buweereza ng'ayita mu kitongole kya Feed the Hungry East Africa bwakola okulaba nga n'abantu bano babeerawo olunaku oluddako